oba omanyi okuva ewa amu yonna yonna tuli mu nnyanja tukuuma bya bugagga byaffe wano eno tukuuma bya bugagga laba ekkubo bwe linyirira yenna kolansi bago omutembeyi ne bamusanga ku kakolansi akanyirira bwe katyo bamukuba masasi kaako wawano eno ye Uganda yaffe tuli mu ndowooza nga w'obiwulidde akugambye nti bali mu nnyanja amazzi enkuba egenze n'etoonya ate mu kutoonya ndowooza waliwo emyala egyasibwa kwegamba nga wawulidde agezaako okuba nga annyonnyola kyekibaddewo naye nga amazzi gagenze ne gasiba nga teri kiyitawo teri kitambula. Nonno guno si gwe mulundi ogusoose tuzze nga tukola ki nga tubiraba nga bigenda mu maaso era kyekintu ekyasinga ndowooza kubanga kyakubyanga abasuubuza enduulu nga balajjana nga oluusi wegatuuka ku leva eyo ne gayingira ennyumba oba ne gayingira bizinesi zaabwe awo n'ebintu nebyonooneka naye nga byonna byonna bigenda mu maaso. Munnange Kampala abamu bagamba nti weewaawo nti kati essaawa ya kakati nti kuva minisita awa directives ne baba nga bagoba aba street vendors bagamba nti enyiridde era nti kigende mu maaso bwe kityo. Yes, oluvannyuma lw'abasuubuzi bagoba mu Kampala bannange essanyu likomyewo buto. Jeno Muhoozi webale CDF webale president yaddako. Jeno Muhoozi avuddeyo n'ayita abakulu abakulira Kampala bonna n'abeegayirira n'abagamba abantu bano yadde bagobeddwa mu kibuga ate nga twetaaga ekibuga ekirungi ekiyonjo naye tusaba bafuneyo olunaku lumu ne luba lwa Mande ne luba lwa Sande ne luba lwa Mukaaga abantu abajje bayalewoko ku Maria we bakole bamale bafulume ekibuga nga buli wiiki ekintu ekyo bakikola oluvannyuma lw'okulaba amaziga amangi ng'abamu bakaaba nga bambagano ga twanonyeza muzeeyi akalubi kibiki Jeno Muhoozi ensonga aziyingiddemu yoyo omukulembeze omulungi era omukulembeze omutuufu Jeno Muhoozi Kayine Lugaba president yaddako tayagala laba bannansi nga bakaaba wabula ate ekibuga kirina okubeera ekiyonjo n'olwekyo bannange mwenna musabe essala yaffe mugisabe buli omu akuma akabaani akakume tulabe nga buli mukulembeze gwe bayogedde naye akkiriziganya ebintu biggwe bulungi era mu wiiki singa 2 ku 3 tugenda batuzina mazina nti abamu abadde bagamba nti emirimu giweddewo tetukyakola bagenda kuddamu bakole naye ng'ekibuga kirina okuyonjebwa obulungi n'olwekyo webale nnyo CDF ndozolaba omuntu yakuzibwa n'empisa nga Jeno Muhoozi kati bw'otaba oyo wa pulezidenti oba ogenda kubuwaani bw'otaba Jeno Muhoozi wa pulezidenti oba ogenda kubuwaani kubanga yasobola yamanyi bannayuganda yamanyi omuntu wa wansi buli asembayo webale nnyo Jeno MK webale pulezidenti waffe President Museveni webale kuza mwana oyo nampisa nnungi webale beera n'ekisa ekirungi naye nga yo embeera bwetyo bweri embeera ya kimpooze era nga tulabyeko nga abantu balubatu kwegamba nga otambula kyere nga wataliwo kuba nti oba ntidde kino oba nti ono ajja kunsikako akasawo baana ekino kiri mu kibuga kibuga kati bwe kitiba kifaanana badde balooza nti abatembeyi badde byakusaaga nyonjogerera abo babadde nga tente webatundira emmere ku paaka enkadde owati webafaanana street zonna weriba nga sidduuka wali kyebatundira ku street badde babiyita ebyokusaaga Kampala bweti kati bwerabika binaddirira enda kubamba wa updates mpolampola nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo waliwo amawulire agatambudde oba ndowooza akatambi mwena mukalabyeko nga waliwo omwami agudde wansi kigambibwa nti abadde ava ku shoppinga era abadde alina ebintu bye bambi nga bipaakinga mu Mubutu naye oluvannyuma Atondose Nagwa wansi era abantu ne bagamba nti afudde ndabyeko abamu nga bagamba nti wakiri bandimuddusiza mu ddwaliro naye amawulire ge tubadde twakafuna kati nti omwami oyo ye Mr. David Magezi nti mutabani wa Frederick Magezi era nti mbu amaka gaabwe gali awo Muyenga wempuliddeko nga babyogera era
ekituufu kiri nti mbafudde. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Ekifaananyi ekyo mukirabye, abantu babaddewo bangi nnyo, akatambi katambudde nnyo. Omusajja Watunga ali wansi awo naye ng'abantu kwegamba nga just bakwata bu vidiyo, era wabuliddwawo wagamba nti oba oliawo tumuyoole tumudduse mu ddwaliro. Nedda, naye amawulire ge tufunye nti ye Mr. David Magezi, nti mutabani w'omugenzi Frederick Magezi. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Kambateera ekifaananyi kye kino. Yoyo omwami abadde ava kushopinga, kyonna ekibaddewo tumbuuza, naye nga abadde apaakinga bulungi ebintu bye mu mmotoka n'atondoka n'agwa wansi n'afa. Awo nga tuvuddewo olunaku lwa Mande balangira ne bagamba nti bajja kubaawo n'okusaba okw'enjawulo basabire Dr. Kanukiza Besigye ne ba political prisoners bonna. Naye okusinza ku mawulire agaliwo gava mu kkomera gano nga gava ku mukyala Winnie Byanyuma, mukyala Dr. Kanukiza Besigye agamba nti embeera omwami we mwali bambi si nnungi era nti ye mweteefuteefu okubanga oba oliawo anegotiatinga ne mukulu pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni omwami we asobole okubanga afuna obujjanjabi. The charges against Dr. Besigye are political. The charges, flimsy charges against the leaders who have been held, who are still being held, like the NUP deputies, Lina Zedriga, Jacqueline Kamshaba, are political. The charges probably that they would bring against all these more than 600 people they are holding will be political. So it's a political question. And yes, we want that political issues are settled on the table through negotiation, not by imprisonment, by torture, by violence. Yes, if there is an opportunity to discuss, we will discuss the political questions that people disagree with the government about. Members of the press, thank you for coming to meet me. I called you today to let you know and to help me inform the people of Uganda, especially those here in Kampala, that on Monday, 23rd, at 2 p.m., we will gather at Rubaga Cathedral, and the Archbishop of Kampala Diocese, His Grace Paul Semogedere, will lead us in a Holy Mass to pray for Dr. Kiza Besigye and all prisoners and the sick in Uganda, to hold them up in prayer to God and hold up our country to God. This Holy Mass was requested by myself and my family as Christian people who follow the Roman Catholic faith, but it is for all Ugandans. It is intended to unite all of us in our different religions, Anglican, Muslim, Orthodox, or even those without religion. It is meant to unite us all before God. It is also meant to bring together all the families that are suffering today, who have people who are missing since this election, and for even years. There are some who've been missing for even up to 6-7 years. It is for those families whose family members are in prison, many times without charge, for many years, 15 years. I met one man in prison. It is for suffering families whose loved ones have been taken away. Yesterday, I asked the Secretary General of NUP, David Louis Bongoya, to give me a list of
families, of names of people who are missing or in prison among their supporters. I was expecting to get maybe a list of 30 names, or if many 50 names, so that I take them to this mass and we pray for them, we read them. I got a list of more than 600 people. And he said to me that the list is longer, it keeps growing every day. There are people they don't know yet who are missing. So it is a crisis in our country. We are coming together to pray at a time of crisis. This is not normal. The thing is that the violence, the militarism, the misogyny, the hatred and abuse of women has been going on and continues to be normalized. We are coming to pray to say that this is not right, this is not normal, we want it to change. We want a peaceful country, a democratic country. You see, since we started these elections and Dr. Kizza Besigye decided to run, the first time he ran, 2001, after that election, he fled into exile. He spent 5 years in exile. That was not normal. The next election, 2006, for that one, he spent half the campaigning time in prison, facing the same charges he's facing today, treason, even rape was there. Half the time in the presidential election, the main candidate was in prison. That was not normal. The next election, the third one, 2011, he was assaulted. I had to take leave from my job in New York to come here to evacuate him to Nairobi to be treated after he was physically assaulted, almost made blind. That was not normal. Should I go on? The fourth election. He was held here after the election, prisoner in his own home, unable to step outside for months. We had to fight and fight and fight for him to be able to step out and be normal. That was not normal. Now see this young man, Robert Kyagulanyi. He comes out of an election and has to flee, hide. Finally now we have heard him speaking from Geneva. He runs away. His wife, Barbara Itungo, is assaulted in her home. And the head of the army proudly displays a picture of her in a humiliating position, like sitting and crawling on her bare floor, her house ransacked, and a soldier over her head. She told a painful story of her humiliation, sexual assault, pulling off her clothes and leaving her exposed in front of tens of soldiers. She fell unconscious, had to be hospitalized. This is after an election. These are not elections. The whole world is condemning them now. The violence, the fraud, the intimidation and threats, the humiliation. So, these are not normal things. Our country is not in a good state. I chose to go to pray because that's how I was raised, to take problems to the Creator and to come together with others to find solutions. That's the purpose of this Mass. Omukyala mumuwulidde munnange sina kyenyinza okwongera kagamba nti ekyajja zonna ze bamuteekako ebintu bya byabufuzi kyeva olaba nga agamba nti omuntu yekka alina okuba nga oba oliyawo avaayo n'agamba nti bamute be bali abaamukwata naye nga tebalimu nti oba waliwo kino ekyamazima kye baamukwatira. Waliwo sitole ezatambula awo naye nga kyekyo omukyala kyayogedde. Nga tuvuddeko nga tweyongera mu mawulire ag'enjawulo. Abantu nno batandise okubeera nga si basanyufu eri Maama Martin
twegera ku mugenzi Martin Bukenya eyattibwa naye ng'essaawa ya kakati omusajja yamutta yakwatiddwa. Naye Mama Martin yagenze n'akola interview. Ng'ovudde ku interview kale yagenze n'akola interview. Naye mu interview zino bamubuuzizza bino bye tuwulira nti mwana ono baali bamukutteko era ne bamukuba embooko era ne bakuyita n'omunona bituufu. Mama Martin abyegaanye. Naye ate ne director w'essomero yagambye nti Mama Martin yali tamanyiiwo ye yamunona n'amugamba abeera awo nkunone era n'amuleeta. Kakati tetumanyi ekituufu kye kiriwa. Ono avudde mu mbeera. Asaba mama omwana yalumye ejiiko agamba ye tabimanyi omwana we takubwangako era omwana we tebamukwatirangako mwagoma kaleke seriously ekiri nti mama gwa abadde atuma omwana. Bakyala simu abasoose okuzaala akatijjo kabeere katini. Mulekeraawo byakukiriza abaana kupama musowaani bagalye. Mubakiririze ewammwe mu mayumba bwe bafuluma ewalala babeere n'empisa ku bantu. So mama buli kimu akyegaana. Kati laba sooka olinde. Genda naawe. Wali wabadde ajoininze wano kiganda kyawe musajja yanzalamu abaana kyansina nakibulookinga kweri akawunti kati eno mbadde nakigulawo nga sina kiwa kibulooka kibadde kyejoiningisa wano luli kyajoininga kyasaamirira kyanta yani waye kati ne wandira kibadde kize kireetagamwa nkiwadde ekibulooka nga tekinaba na kukomentinga wabula TikTok watuyamba okuleeta notification z'abantu abajoinis ate nze eriiso lyange eriraba George libeera wano liraba buli ajoinis nkubuulira kibadde kyakajja bwe kiti nkiweereddewo kati kiri kitalya kirima Fulufiga ye mukambwemu kubanga yagambye nti singa ye alina obuyinza bandibadde bagenda bakwate baneighbors bonna bakwate defense nti kubanga ne defense byayogera tebikwatagana nti tebasobola kuba omwana ne bamutta ng'onyumya nti waliwo nga weegayirira simanyi muleke simanyi musonyiwe simanyi biki. Njagala okwogera ku nsonga ya Martin nga nesigama ku mazima n'okufumintiriza nga mpita mu Bayibuli egamba nti alisamu ne kitala alifa kitala. Bayibuli yemu etugamba temusalanga misango mu Petero ega nti temusalanga misango namwe muleme okusalirwa. Kyannaku nnyo omukazi wenna nga wakeera ku makya n'osindika omwana naawe omusajja alina omwana okuvaayo n'ogamba nti ndi tiimu gundi balose ne bamutta ejogora badali that is ignorance. Toli muzadde no matter what oba omwana yabadde mu nnyumba oba yabadde wa oba yabadde mu nnyumba ya taata no matter what ekintu kirimu okufa. That is too much. That is too much. Even in the singandi wa police ngazo mwabuzo president nsakwa kwata banaiba bonna nga sinna kwata muntu nago nkwata naiba bonna bali around oyo defense adongwa abo bonna babajjeko interview bonna kila muntu kila nani for a photo tosobola kuba muntu natuka ko extent tessa no sigala ngo okuba mbutu akubadirisa nyo omwana twali tumulaba please mwenna musirisaga mwamwe nabali around muri babi nokusinga sitani muri babi nokusinga yasse lujiki lotasobola kumenya nga bato omuntu etali nkoko nga nembwa zikaba ne mufuma mbwa zibadeki nga nenkoko mu kisibo zikaba n'ofuluma abantu bafuluma lwa mbizi nga zikaba n'owulira embizi nga zikaba ne mufuluma embizi zibadeki mwamusada guzirumbi but which neighbors those idiots. Uganda police musoke mukwata abantu abo bonna batemu omwana nga mwana a child oba wa myaka emeka oba badde mu nnyumba yo oba fena tukuide maka g'abantu agatali gaffe abantu bangi bamubuuza gye nvuddewe waliwo amaka bakulidde fe twagenda nga mama wa amwe munyonyo amagendero oteoza kuzanya baba no bajja no nzaba werera bakeera ku macha kali n'oyo wuyaze nze wensanga abaana ewange sibuuza
Mwe baba baba n'abalumu kyova nabagamba nina abakozi bangi bwe baba kuliya we oba enkoko mmeka kyova nsala enkoko nnyingi nze nyama wenjijja bagijja nsasula mwezi lwa abaana bajja wange nze simanyi nakula nti okubeera bameka abayamba abazadde bange bameka abanyambi gwomanyi wakulota okubeera bameka waita mikono emeka musala omusango ndi tiimu gundi nga tonnabeera tiimu tunulira obulamu bw'omuntu teri kiri waggulu wa bulamu naye bakuwa billions and billions man tosobola kuba mwana wo n'omutta teri kigula bulamu bonna babadde bakyamu bonna even banayiba even mama w'omwana omulenzi even mama n'omwana omuwala ye suspect asooka abaana omwana omuwala yajjawa right ereta omulenzi maka ga kitabwe n'amukiza beremu that is the first suspect bukaba bwanna bakya bukwatasa omulenzi maka ga kitaawo so mwana jate abaana bajje wange wano era abaana bange batera okujja n'abaana basoma nabo ne babuza ono yani mwana wa mama wo yani omanye simu yabeera wa muze kola kituze kuzanya webali kubanga wekomide ku Legit TV 256 tuwerabira kubanga subscribinga ringing that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tova